Yiga Oluganda Mugabo Tikidde. Tumaze okulaba ebika by'okulya mu wiiki namba gye tukubye amabega wiiki emu n'ekitundu. Kakati njagala ate tutunuulire bino byonna lwaki tubikola. Bino byonna ekibitukozesa kulaga bugagga bwa lulimi Luganda. Kati njagala tutunuulire ate ebigambo ebitegeeza okulya. Tubadde tutunuulira ebika by'okulya. Kakati njagala tutunuulire ebigambo ebitegeeza okulya. Bwe tunaabimala tuleete ate engero n'ebisooka ebirimu ekigambo kulya oba ebyekuusa ku kulya. Kakati ebigambo ebitegeeza okulya ensangi zikansooke ku kiyiyiziddwa ensangi zino bannaffe abakiyiiyizza oba abavubuka basobole okumanya nti tutambulira wamu nabo. Obeera ku mikolo ne bagamba nti abagenyi baffe abalungi kati essaawa eddirira tugenda kulinnya akasozi Naalya. Okulinnya akasozi Naalya. Okulinnya akasozi Naalya. Akasozi Naalya nno kasangibwa wano Kyaddondo awo Kira municipality. Osobola okukyamira wano ku Lwejjinja, Kireka, ate eri Eggayaaza era Kasangati. N'olwekyo bwe bagamba tulinnyalinnya akasozi Naalya oba tuva kulinnya akasozi Naalya kiba kitegeeza nti tugenda kulya mmere. Ate era Naalya ono enno era bw'okitunuulira kikwata ku mmere so si kulya buli kantu. Bw'onooba olya nnaanansiyo tojja gamba ndi wano kasozi Naalya tikijja bulungi. Osobola okukyogera naye tekijja bulungi nnyo nga kikwata ku mmere. Yiga Oluganda Mugabo Tikidde.